Bwe tweyongerayo ate bo bannakibiina kya FDC bavuddeyo ne bagamba nti gavumenti okwewola ensimbi kusoomoozebwa kunene eri bannayuganda ne Uganda okutwaliza wamu nga bano bagamba nti ekisinga okukwasa enyiike kwe kubanga ensimbi zino ezeewolebwa tezikola biyamba bannansi. Mu mbeera y'emu bavuddeyo bwe batyo ne basaba akulira poliisi mu Uganda Martin Okoth-Ochola okuvaayo awa alipoota ku miriro egikwata amasomero ensangi zino. Bannakibiina kya Forum for Democratic Change bavuddeyo ne balaga okusoomoozebwa Uganda kweyolekedde olw'ebbanja gavumenti ng'ekyagenda mu maaso n'okwewola okuva mu mawanga gannaggwadda. Akase kamu n'obuwumbi 3 n'obukadde 7 FDC egamba nti gavumenti zeyagala okwewola ng'ate ensonga gye bagenda okwewolerako ensimbi zino bagenda kusasula abakozi sako n'okulaba nga balwanyisa endwadde ya Ebola. Amyuka omuwandiisi wa FDC ng'asinziira ku kitebe kyabwe Najjanankombe Harold Kaija agamba nti Uganda yandifundikiranga nate amabanja gagifuukidde ekyambika kubanga gagiri mu bulago. Tambuza ebigere ng'oyambadde gomesi kubanga omuntu nga yeekwese okkirira oyite ku William ojja kusanga abantu nga bebasa ekiro. Okkirira ku Luumu Nakasero Ben Kiwanuka bannayuganda nga bebasa ekiro nga obayita amayumba gaabwe. FDC egamba nti okwewola ensimbi tekyandibadde kibi singa wabawo ensonga ez'omuzinzi ezeewerewako ensimbi nga bannansi be bagenda okusigala nga babonaabona. Kakati oyongezza omusolo ng'omusala gw'omuntu tegulinnye omuyamba kusigala ng'ayimiridde oba omukuba kigo. Ku nsonga ya Parliament ku mabanja agagenda mu maaso ate nabo balambise bwe bati. Naye Parliament etusobedde nti bulwajja okusaba bakiyisawo buyisi. Simantu abannaffe bategeera kye bayita amabanja. Ate ogenda ogiwulira buli lwerabyawo Uganda mwesa batusonyiwa amabanja. Banaakusonyiwa mpaka ddi? Mu 93 batusonyiwa gonna agaaliwo ne tutandika. Emabegaayo ne batusonyiwa mukko. Ne mu COVID na uli amayi Museveni asaba tukole ki batusonyiwe. Lwaki weewola ku banno nga toyagala kubasasula? Ku nabbambula w'omuliro yakwata essomero ly'abamuzibe wali mu disitulikiti y'e Mukono enemanyiddwa nga Salama School for the Blind agamba nti gavumenti ekole kyonna ekisoboka okufulumya alipoota bunnambiro naddala ku ttemu lino era nga beewuunya lwaki gavumenti kubega beerina tebasobola kuzuula abantu nga bano. Ate nga buli nnaku bulwafuuka olwali poliisi netegeeza bweri mu kunoonyeza kutandikiddewo. Bwe muddamu okubuuza kukyagenda mu maaso. Teri ripooti neegi gye baali bategeezeza. Twebuuza tugambe mbwe erinnya erifulumira mu muliro linnya libadde ne. Wano banna FDC basabye akulira poliisi mu ggwanga Martin Okoth-Ochola ku mulundi guno waakiri alipoota ku muliro ogusembyeyo Mukono yo efulumizibwe bannayuganda bamanye ddala kiki ekyaviirako omuliro guno ogwayo ky'abaana abatalaba. Ne Minister Internal Affairs kwero ripooti y'obwakiri batubuulire kuba olumulumula kuba tugamba nti wabadde obutakkaanya buno batugambye wakati wani nani ne ripooti twongere okugitegeera tulabe naye bannayuganda baleme kufa mu nfa efaanana bw'etyo. Byachamba Dorens, Salt TV, Omunnyo.